Olunaku lw'eggulo olukiiko lwa disitulikiti y'e Kikuube lwatudde okusalawo eggoye ku ki ekirina okukolebwa okulongoosa ebyendya n'emmere mu kitundu kyabwe. Bino ebijjidde ng'abantu beeno ebyokulima emmere baabivaako olwonna amaanyi ne bagassa ku kulima ebikajjo ekibadde kireese enjala. Ate ekibi abagula ebikajjo babawa obusente butono nnyo. Kati bano bayisizza etteeka ng'omuntu okutandika okulima ebikajjo alina kusooka mmere. Ensonga y'ebyokulya agali mazima obaire n'osanga buli abafamazi abakusinga obwingi ntulima buli mu bikajjo tutaakulekaho ettaka lyona eryogamba lino tubaliteekamu ebyokulya. We are saying that if a farmer doesn't have enough land, we are advising him not to grow sugarcane. Because if he grows sugarcane, he will not have land to do other activities like the domestic food. He will not have. N'omuntu ataweza yiika nnya ez'ettaka tagenda kukkirizibwa kulima bikajjo. Minimally, they have been talking of someone below 4 acres, you don't need to plant cane. But as we are growing this cane, please reserve some land for other cash crops. We are guided that immediately after an ordinance that is going to restrict people with less than 4 acres of land not to engage in sugarcane plantation, then we shall come up with a crop. We are told that we shall have maize and coffee that will be grown by the district. Okusinziira ku RDC w'Ekikuube Amran Tumusiime, etteeka lino lijjidde mu kiseera nga nabo babadde baagaanidde abantu okwesiba ku bikajjo wabula nga beerema. We have been discouraging this. We have been saying, please, you should leave sugarcane growing to people who have adequate big chunks of land, 20 acres, 30, 40. You did people who have 1, 2, 3, 4 acres, at least go into these food crops. Bagamba nti era etteeka lino ligenderedde mu kutaasa mulimu ku basuubuzi b'ebikajjo ababayisa obubi mu kubisuubula kw'ossa n'okubawola ssente eziriko amagoba amangi. Many issues coming of injustices, of unfair treatment by the staff of the factories, by unfair and competitive prices. So these issues have always brought a lot of complaints within the people. Kati bagamba nti ng'omulimi anaatunda ebikajjo bye alina okugenda mpaka ku factory okumanya ttani ezivuddemu. He should be there to, when they are weighing the sugarcane, he should be aware of how many kilograms he has, how many tons he has sold. And at the same time, we would like to know even the loan, when they give him the loan, how much money have they given him the loan and at what interest is he going to pay. Ekisigadde kwe kulaba oba etteeka lino linaateekebwako omukono abavunaanyizibwa olwo nno litandika okuteekebwa mu nkola.